Omukolo guno gugendereddwamu okusonda ensimbi ez'okudduukirira ebibiina by'obwegassi. Ng'eno Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Nnaalonga Nathan Among gy'asinzidde naye atuze omubaka wa Badegera UB Division Honorable Martin Ojala Mapenduzi eyeesozza ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM era ng'ayambaziddwa essaati eya kyenvu. Wabula abaddewo enkalu mu kukkirizisa omubaka Anthony Akolo okwabulira ekibiina kya FDC yegatte ku NRM nga Sipiika Amongo alabiddwako ng'amwegayirira wabula ng'omukulu tavaamu kigambo ng'omuwanika wa FDC ekiwayi kye Najjanankumbi Geoffrey Kanya abitabudde bw'asabye Akolo aleme okuva mu kibiina kya FDC. Oluvannyuma Honorable Akolo ataddewo obukwakkulizo busatu gavumenti bw'erina okutuukiriza alyoke agyegatteko okuli okufuula ekitundu kya Upper District eyeetongodde okumalawo obwavu mwakyoli wamu n'okulirira abo abaafiirwa ebisolo byabwe mu biseera eby'entalo kyokka nga y'essaati ya NRM agitutte n'ategeeza nti waakujambala ng'ensonga ezo zikoleddwako. I told you there are conditions that we have given to the President of the Republic of Uganda. Among all those issues, number one is Upper to become a district, and the land should be degazetted for human settlement. Among the issues were the issues about compensation of the livestock of the people of Acholi. Among the issues is about the poverty that is biting our people. Right Honorable Speaker, if you can really confirm and place before the people now that you will follow our issues, then I will join NRM. Sipiika Amongo ategeezezza nti bwe baabeerera ku ludda oluwabula gavumenti baafiirwa bingi wabula ng'okuva lwe beesogga NRM ebintu bingi bitambula bw'atyo n'asaba abalala okubalabirako. I want to ask you one thing. If we were not in the kitchen, would we be able to bring this? Would we be able to support our people? Atendereza omubaka Akol gw'ayise omuzira we eyamutaasa mu lutalo lwali mu Paalamenti amala akuba omubaka Francis Zaakebute by'engumi ezaamutuusa ne ku kitanda. Abaka bwe baali bayise ebbago ly'etteeka eryajjawo ekitongole ky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority. I have my defense member of Parliament here. If I want to come near the Speaker, he will just box. Today people are saying that the Speaker is not going to come. I cannot fail to come and support my defender. Sipiika Amongo bw'ati adduukiridde enteekateeka ya Honorable Akol n'ensimbi za kuno obukadde 50 mwezi obuliwo n'ategeeza nti 16 ziwaddeyo ku lulwe ng'ate 25 zivudde wa President Museveni nga n'obukadde 10 buvudde wa General Muhoozi Kainerugaba. 25 million is from the President of Republic of Uganda. 15 million is from the Speaker. 10 million is from General MK. Baminisita okuli omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwanga n'omubeezi ow'abakozi Esther Nyakunu bakuutidde NRM akadingidi ne basaba abantu ba Amuro okomya okuwagira oddo oluvuganya gavumenti. I want to reiterate that can we support the most experienced bus driver, that is none other than Yoweri Kaguta Museveni. Forget about the jokers. There are tourists who will come here. I want to repeat, there are tourists who will come here. People come from some places to deceive us. This time we are not going to accept. They are using us to step up. Apart from NRM that is doing developmental things for the northern Uganda, Karamoja, Acholi, West Nile, the rest are wasting our time. Oluvudde wano Sipiika asinkanye General Salim Saleh akulira enteekateeka eya Operation Wealth Creation mu maka agasangibwa eggulu ne bawayamu. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku Rakesh TV Agalero.